balamusizza nnyo bannaffe abatulaba ku Lasange Online TV nga bwe twabasuubiza obutabajuza mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya amannya Kintanka Nkiwuuwa nga bulijjo tukomyewo n'omusomesa omukenkufu olulimi Oluganda Musibosa Geoffrey Seregganyi Ssengule 222 owa Radio Simba yatwandikira obutabo buno wammanga nga dictionary yaffe ey'Olasange ye dictionary eno mugiraba kitabo kyaffe kya Luganda kya mitwalo 10 gyokka ayandikyetaaze nakyasobola okukolera delivery tulina obutabo bwaffe buno wammanga olulimi Oluganda n'olugundiddwa ku mulembe guno Omutebi nako kasinze emitwalo 3 ngenda mu bulabu tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 owa Radio Simba katabo kaakano nako kasinze emitwalo 3 tulina Bassekabaka b'ensi muwawa katabo ke kamu nako kasinze emitwalo 3 ebirimu byanjawulo okula akamu n'olowooza nti okoze eki mayiriza obutabo buno bwonna bwawandikibwa omuntu mukaawo naawe oyo nokutwala tuviiriddwako omusajja atadde ettaffaali mu Buganda bannaffe bannalulasange somesa soka oyanjulira abali ku Lasange Online TV weewaawo neyanziza nnyo neyanzeege omanyi bajjajjaffe baalugera nti olusala lwe lukuwa embikka oba ekisala obulungi kye kikuwa embikka ate n'olusuula entabi lwe lukuwa entindira kale nzize nga ndaalalaala era nga ndebaleba ku lw'ensonga z'olulimi luno Oluganda bwe ntyo kwe kusooka okubakubako eddebekero ly'ebyennyonza oba okubabuzaako bannange mbasindikira eyannawanana mwenna batugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala okulondawo omukutu guno oguyitibwa Olusangeye okugoberera buli ekiweerezebwako mu butuufu munywere naffe tunyweredde ng'akayinja k'ennalubale mu mawogola okubalambululira buli ekikuta entimba n'emigadde nze Musibosa Geoffrey Munabusiro Nseregganyi Kaawonawo Ssengule 222 nze era nga ku bitabo ebyo byabanjulidde mukulu wange ngattako n'ekitabo ekirala kyendi mu kuwandiika ate kino kyo kyandibadde kibi nnyo singa abasajja abatemu bali banziza nga sikiwandiikidde Buganda bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba kati enjogera n'engero z'Abaganda tuzigenda mu buziba awo omuntu agenda kwongera okutegeera ebintu ate ebisukkulumu era ebyensusso nolwekyo ekitabo ekyo bakubiriza nti ate nakyo mukiwagire era mu kukiwandiika wano nja kubatuukako kubanga twagala nnyo abantu muwagire olulimi lwammwe mmwe mwennyini bannalasange ndoza muwulidde omusomesa ekitabo ekyo kyakonyeeko ekyo nakyo mukirindirire eno lye tufiiriddwa bannange nobisinzira okukuba omulanga okutakungula eri yonna gye muli buli alina kyalina oba 10 oba mmeka asobola okugattira ettaffaali ku muganda waffe ku musomesa waffe ate era wagumizika aba nako kawa munywanyiwe n'asobola okuba nga azzaamu amannyo mwamulaba gye yatuukako kituufu olwaliro bwe njogera nga ndi mu masiki abantu ab'enjogera ennyangu bayinza okubijweteka nti awo gwe musona ennaku zino bantu bazambala bwamazi naye bwenjijjako omuntu aba alaba bagamba njogera ensambye kabaka amuyita kalata ate ow'enjogera mbi oba ow'enjogera ennyangu ayinza okubiyita ebinyinyi newekiteeta kisa naye nga embeera yeyo gyayogerako yeyo gye mulaba bwe nagwa mu kibinja ky'abatemu kibondo ky'ababbi bwe bati bwe bankola naye kati sawa yali tuli mu kusonda tunoonya ssente oba omuzira kisaali eyo gwe wenna gusobola okuyambako embeera enokulaba nga ekakkanamu tuzeemu ate amannya naye nga oyita ku 078 599 343 kubaako nawe ettaffaali lyogattako obanga olulimi ddala olwagala ate nga n'omusomesa omulumirirwa era nga kyakola okisaamu ekitiibwa nga n'okukiwagira okiwagira bannalasange namwenna abatugoberera obaka omubuulidde obudde bw'omusomesa n'ekirala omusomesa ono takoma kusomesa wokka ku Lasange Online TV yenna ali eyandyetaaze okukka mu lulimi Oluganda nawe omunoonyako ku nnamba eri 078 ate era eri ne ku WhatsApp kitegeeza ne woba oli busukkamizi bw'oba ebweru w'eggwanga oyita ku lukomo lwe lumu olwo oteekako obuteesi kasaala 256 oba +256 781 599 343
kakati musomesa tukomyewo mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya twasuubiza bannalasange n'abatugobera bonna obutabagiza musomesa mu kanyomero kaffe olunaku olwaleero kintu kyetwagala otumenyeremenyeremu oba ani asalira kabaka emisango ekyo nno kikulu nnyo era kyetaagisa abantu bonna okukimanya wano mu Buganda omuntu ali ogwo asobola okusalira kabaka omusango era nga yasobola n'okumugamba nti gukukiizi oyo ye Kibaale Kibaale ono abeera wampeewo era nga obukulu obwo bwamuweebwa ku mulembe gwa kabaka yali Mutebi si Mutebi ono aliko yajjaawe wadda nnyo Mutebi wa 15 kubanga kati otubala emirembe egiyise gy'aba Ssekabaka emabega olaba kabaka ono aliko kabaka waffe Ronald Mwera Mutebi owokubiri wa 36 naye kati bala ngodde emabega olabe we 15 oyo bali bamuyita Mutebi wa 15 ye yalonda Kibaale okubeera omusigire we era nga yamayiriza ensonga eza kabaka n'abaami be eza kabaka n'abakyala be abazaana be zonna nolwekyo yasala emisango gya kabaka bamuggyako n'enjogera egamba nti Ssekamwa kalungi akalamula n'okusala emisango gya kabaka kati yoyo omuntu nno mu Buganda yonna yeyekka asobola okusalira kabaka omusango munono yeyekka asobola okusalira kabaka omusango bannalasange tweyanza okusomesa mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya wabula nyongera okujjukiza bannalasange nawe n'abatugoberera baddiramu luli yabadde entandikwa naye nga tuwuzika olwaleero baddiramu obutabo bwaffe buno obwawandiikibwa omusomesa ge twali tuviiriddwako luno olulasange dictionary olulimi Oluganda olw'edda yino dictionary yasinza emitwalo 10 gyokka osobola okugattako ettaffaali naawe okuzzaawo obulamu bwa Ssengule okumudduukirira dde engulu ng'okuze ku butabo bwaffe wano wammanga akola delivery era omunoonyako ku nnamba y'essimu mweri omwo gye yabasomesa tulina Bassekabaka b'ensi muwawa kaakano akatabo kawandiikibwa omukulu y'omu Osajjafule kawonawo waffe nno okutwala tuviiriddwako era tubaaniriza naawe osobola oteekako ettaffaali ng'oguze ku buno obutabo tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 katabo kaakano kalimu ebisoko nawo kamitwale 3 tulina olulimi Oluganda n'ebibuuliddwa ku mulembe guno nako kawandiikibwa kubiri obutabo buno obusatu obutono nga bwe mumulaba amanga bonna wasinzisa emitwalo 3 buli kamu kamu ka mitwalo 3 okujjako olulasange eyo dictionary yanjawulo era nabo baziraba yasinzisa emitwalo tuyanza tuyanzeeko emisomesa weewaawo